emikolo gyo tugirabye Phoebe ogikoze naye nkulayirira like it or not it will end in tears. Phoebe nze nkubuulira gye emikolokolo gye weekozesa buli kaseera ng'osoloza ssente mu bakaddaama ng'obasabiriza n'okola zi meeting ne bakusondera obwo obulavulavu bwammwe bwe mwekozesakozesa mu magomesa amapangisa agatali nagamu ag'obulango n'ebimake-up eby'obulango wallahi hakubillah it is going to end in tears. Ate nze ajja okukola ne video no nyini kyenaanise mu gomesi kyewujisiza mukwano it will end in tears. Sigwasoose ate sigwasembyeyo kola omukolo nze toddangamu n'okummanyiira laba nnono kyova olaba wayise Rema n'agaana okujja. Naye omwana Dr. Sefuko ffenna twalabye emikolo gya Phoebe bambi ng'ayanjula mwana munene era ng'olabira ddala kapo ennungi ewedde emirimu. Naye omwana Dr. Sefuko buli omu alina engeri oba perspective mwe yalabidde omukolo guno. Nera buli omu after okubeera ng'alaba omukolo gwa Phoebe mulimu ki kye yafunye oba ki kye yayizeemu mu mikolo gino. Mwana wattu ffe tuyinza okubeera nga twalabye ng'omugole yanyumye omulala nga yalabye ng'omugole teyanyumye. Abantu tugamba omukolo gwonna gwanyumye bannange omukolo gwabaddeko essanyu n'emmere banaga omukolo abantu abadde banyiivu n'emmere tebatugabudde. Dr. Sefuko ng'emikolo gyakamala bulungi nnyo okubeera nga giggwa bwe paba omwana Dr. Sefuko asabuliddewo emikolo gya Phoebe nera abategerezaawo nti nera ssaawa yonna amaziga agenda beera nga atandika okubeera nga bambi gava mu kiwanga kya Phoebe. Naye ddala ng'oyogera otya omugambo weegutyo ku mukolo gya muno egyakaggwa tewannaba beera nga wayita wadde n'olunaku wadde ne 24 hours tezinabeera nga ziyitawo ng'omukolo guwedde naye gwe n'obalagulirawo n'ogamba ddala ago maziga gennyini agagenda okubeera nga gava mu kiwanga kya Phoebe mwana wattu ng'akaaba naye ng'emikolo gyo gyagendedde ddala bulungi eja Phoebe bambi gyamaze ne gibeerawo naye omugambo guli mu kubeera nga gutokomoka nga guva ku side eno wegudda ku side eno weguva ku side eno wegudda ku side eri byonna ano ku SMX Media mbikuleetedde gwe kyonna okukola subscribinga likinga nyinga notification bell ebisigaddeyo bitulekere ate nera still neeyongera okujjukiza omuyimbi wenna ali nga wandyagadde okukola music video eri ku standard etukula obulungi esobola okuzanyibwa ku TV stations zonna mu ggwanga erya Uganda twesige ffe aba SMX Media tujja sobola bunyonyo okukola music video ennungi ddala. Si naawe yonna ali eyo nga wandyagadde okubeera ng'olanga naffe tukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Yono Dr. Sefuko ng'akola analysis ku mikolo gya Phoebe naye Uganda olemwa. Emikolo gyo tugirabye Phoebe ogikoze naye nkulayirira like it or not it will end in tears. Phoebe nze nkubuulira gye emikolokolo gye weekozesa buli kaseera ng'osoloza ssente mu bakaddaama ng'obasabiriza n'okola zi meeting ne bakusondera obwo obulavulavu bwammwe bwe mwekozesakozesa mu magomesa amapangisa agatali nagamu ag'obulango n'ebimake-up eby'obulango wallahi hakubillah it is going to end in tears. Ate nze ajja okukola ne video no nyini kyenaanise mu gomesi kyewujisiza mukwano it will end in tears. Sigwasoose ate sigwasembyeyo kola omukolo nze toddangamu n'okummanyiira laba nnono kyova olaba wayise Rema n'agaana okujja kyova wayise Rema nkwagala nnyo wajja otwekolezako wano nga wakajja ku TikTok oweerisa ebigumba bw'omala ne weeyambaza obuteeteeyi tugambe mbuno Rema omufaanana ng'obaza Rema ajje ku mukolo gwo naye mukwano darling oswadde darling era beera mu bigomesi byo ate making sure nti ku makya obizzaayo nga tobiyiye mu bikeeki ebyo byebakupangisiriza nga bya bulango toddanga nabo tukubira wanene ebifaananyi ebinyuma oyagala tugambe tutya bugwasose mu mukwano olaba waneno zali abakyusakyusa olowooza gwasoose okuteeka ssente mbasajja olaba waneno zali bonna abatadde naye era abakyusa it ends in tears ate nga ne ssente aziyina si gwasoose okukola ku bukedde ne bakuwa obusente oteeke mu omusajja ovuga speed omusajja omuvuze speed wuuyo kukyala wuuyo simanya biki wuuyo biki kati ate bwemuvaawo gwe ate embaga oluva mu mbaga ate ozaala ate otukolere baby shower ate birthday bannange totutama oyagala balowooze nti gwe successful mukyala from TikTok ono really ate teri kinnuma nga kikazi gwe nti wali kibi kati wenna ofaanana bulungi sebo oliikikako wenna bakubye n'omukolo abawala balungi bali waneno ku TikTok babatulekedde tebifaanana biina naye bannaye olaba ne Phoebe ava ku lujja bannaye baanammwe kyokka walayi tuve mu by'okusaaga olaba Phoebe
eyalyanga ebikalakampa by'omu nnyindo wano ku TikTok n'alya ebigumba n'afuwafuwa nekuba bipawuda mu nkwawa olaba bamujja ku lujja. Bannange sefuka wekuba mu mitima emirundi esatu gambe ojja kukakana. Anyways, just nti Phoebe simwinaako obuzibu mulaba bulabi. She's not my friend and at the same time she's not my enemy. Muzikirizo bagamba nti ekituufu kiri nti nze version yange ey'omukolo ogwo ekisookera ddala kyo bagenda kuendinga in tears. Ekyo kyo tukiteeke wali. Ekyokubiri sikiwa nti oyo Diko yenna oyo Diko gawe mulayo buli kimu Diko ebintu biki bikinga background bagikwese nogikweka kweza ennyumba z'amabloka z'endabye nti Phoebe yabisasudde. Ebisinga agenda bizzaayo. Ndabye mama bataddeko zitaaga ziringa 100. Tenti gundi, smart decoration gundi, Esther School of Beauty gundi, kino gundi kiri, emotoka atazipangisiza wa gundi. Bannange abo bulango be balidde n'emmere ate nga nalese emmere naye wa bulango.